alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi akyali ku mukutu gwaffe ogwa Daily News Channel. Nagambe tujja kutuusaako amawulire ebifa mu politics, ebifa mu entertainment, buli kimu actually round about ebifa mu ggwanga buli lunaku nga wawulira omulamwa nti oba erinnya lya channel tibagita Daily News Channel. Every day we'll be bringing you something new. Olunaku lwaleero nkomyewo n'omwogezi w'ekibiina ky'abataasoma ssentebe waakyo kyokka looya kati sinaba kubitegeera akulira abataasoma kyokka ate ye yasoma oba wa NRM oba wa NUP sinaba kutegeera wadyago oba ali independent simanyi mbadde sabuyongereku bannaffe abalabi b'omukutuno balamusiza mu linnya lya Mukama Katonda waffe. Nze John Bukenya ssentebe w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya kyetuyita Let Us Fight Illiteracy and Ignorance. Naye ng'ekibiina ekyo kiva mu kiri ekya uneducated kubanga twatuuka ne tulaba nga tulina okuddayo ne tusomesa abaana tuyingiza abaana basome nga naye naffe tuli sampo ey'okuddayo ne tusoma. Nze naddayo ne nsoma era ne mmaliriza emisomo gyange nga ndi munnamateeka. naye ate kakati eyasoma ate olidinga otya abataasoma nesikubabuzaabuza ekituleetera bino byonna twayagala abantu bano abataasoma nabo bafune omukisa okubeera nga balina omukiise mu palamenti nga n'ensonga zaabwe bwe zoogerwako ziwulirwa twammibwa omukisa ogwo tuzze tuwandiika amabaluwa aga buli kika nga twagala abataasoma bakiikirwe mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ne bagaana kati abamu ku ffe ne tugamba nti nedda katugende tumalirize nze naddayo kumaliriza bumaliriza nali nnasomako kuba ssemateeka wa Uganda bagamba nti okola siniya ya 6 obeera uneducated kyantwali obutwalize mwaka gumu nemmaliriza nze notoping okufuna bali bo kyebakola ki kyebaagala nempitawo kati neetisse ebizibu by'abataasoma biyitirivu manye ebibaluma naye bano bannaffe batukozesa bukozesa ne basaba obwakulizo ne bakola ki ne batuggalira ebweru kati ku luno ŋŋenda mu palamenti ya ggwanga ngenda kwesimbawo 226 231 nze mubaka addako ku Busiro East ntwale ebizibu by'abataasoma byonna mu ggwanga mbiteeke mu palamenti olabe nga abali mu palamenti y'eggwanga bonna beebafu era nga ne ku nsonga eyo nga njagala okumaliriza statement eyo nti nateekayo petitioni y'abataasoma mu palamenti bagirisiivinga tebagiddangamu era mbakakasa 226 baganda bange abali eyo abagwa mu kiti kyange tetugenda kuddamu kulonda mubaka yenna abadde mu palamenti eno tuleeta palamenti mpya muganda wange oba oli wa NRM olina okulonda wa NRM mpya oba oli wa people power londa wa people power mpya oba oli wa DP londa mupya buli mubaka yonna palamenti tugenda gikunkumula yonna bwe tuti tuteekeyo abantu abakwalifying abalina omugaso ogulumirirwa eggwanga. Tutiddeyo buyitizi mwami John Kenya tugana kwogera ku nsonga emyuka okwerumaluma kususse mu kibiina kya NRM kiki ekigenda mu maaso ate nga tulaba nga it's a leading party as in politics right now naye ate okwerumaluma kususse tulaba Kyambogo tulaba Kyaddondo osanga bali bakoze obubondobondo kana akabondo tekatwakwatagana kano bano ogamba simanga bano batugamba okutwala ewa muzeyi tebatutwala kakati obuzibu obuliwo nti era kino kyekimu ku kinafuyiza NRM party kati olwaleero nze ndi wa NRM era ndi omu ku bafounder ba NRM naye njiri bbali njitunula ebikolebwa byonna mbitunuulira nga ndaba bikolebwa lwa butamanya bakoze structures egenda kutambula eti egenda kubeera eti toyinza kuteekateeka gwe byoteekateeka ng'obiteekerateekera eri abantu naye nga bwe bamala okukukolera toddayo kubatunulako bye muteekateeka mwasisinkanyeko pressure groups ezikuumidde NRM pate mu buyinza mwali mukozeewo olusiisiro olugamba nti pressure groups ezibadde zikolera NRM tuzisinkaneko tuwulire zoogera ki ne tukooye okutufuula amadaala mbakakasa abafunye mu NRM pate beba abagibuukidde abagisanze ku kkubo naye abagibeereddewo okuva mu ntandikwa tebalina kye bagyeyagaliramu era egenda kuwulira akazito nze nasaba omukulembeze Uganda mugamba ekitibwa president namutegeeza ngapita ku social media
nze sigenda abatasoma oba abalwanyisa obutasoma n'obutamanya kibiina kiri kimu lwakuba kirimu emitendera kirimu ebiwayi tetugenda kudda Kyambogo tetugenda kudda Kyaddondo ku secretariat chairman wa pate ayina obusobozi obugamba nti abantu bano gamba we wali ekyokukola badde wali kakati nze John Bukenya bwebeera kugaba lanka ndi kulanka ya general politics okyantuuza ne bakopolo omusajja ayina obukulembeze Uganda yonna ngende nseetuke ku katebe njagala kulaba gundi njagala sijja kukikola kati ffe bwetubanga tetulina office yaffe kitebe ekyaffe kati tutandikire kugenda mu mobilization okusomesa abantu yes weneebeera wonna naye ng'eri facilitated nti olwaleero omusajja kukubira essimu n'agamba chairman ndi Kasese wano njagala ka boda ka mutwalo nyambikwe mu nsozi nsisinkana abaliyo mbabuulira ekigambo wekikwetagisa omusindikira akasente ku ssimu tubikoze byonna naye tetuddizibwa njagala okutegeeza nasisinkana omukulembeze gw'eggwanga nali naye twatuula waliwo meeting yetwatuulamu nankwasa omuntu okuva mu mwaka gwa 2014 naku z'omwezi zaali 25 omwezi gwa 2 okukakasa ebintu byaffe byatuulibwako omuntu oyo waali mulamu kuba sinza mwogera waali mulamu naye yatutuulako kati tukyadda mu ezo ofiisi tetujja kudda tetulina kyetusalwa naka okujja bwe tunaafuna ofiisi eyaffe yetusobola okutula mukama nti kati gundi owa Jomani kwatagana na Jomani awo kobokwa luwa mukwataganaawo mukole we muti newe muti njagala ripooti mugimpeereze kukakasa mu wiiki emu mba mmaze okumanya ekitambulayo naye wonna weetaaga ssente politics ssente kakati ffe batubuzaabuzizza nnyo naye naffe twalabuse netugamba yes ekimala kikola ki ffe katudde ebbali mbeera ki gye babayisaamu bwe mba mugenze ku bitebe tewali mulamu nze njagala okutegeeza nti ebitebe ebyo gwe bw'obanga bonga balina ddiiru gyabwe gye baagala okuyisaamu ogiyisiza mu ggwe gye banaaliiramu ssente bakunoo bagikola mangu naye bw'oba batwalidde ekintu eky'ensonga ekisobola okuyamba pati ne bannayuganda okugenda mu maaso tebakituŋŋamu kati recent nabadde n'olukiiko ku Friday newedde nawandiikira abakulu abamu amabaluwa bantu bangi ekyomukisa omulungi nasobodde okukolako kye nakoze naye ng'era olaba nti ate abantu bewandibadde osuubira okubeera nabo tebali naawe tebaagala kumanya kakati tufaaki ne pati era pati yo nze amagezi genjiwa chairman noonya pressure groups ezizze nga zikolera akalulu otherwise k'omulundi guno kajja kuba kazibu yes nze nkubuulira kati pressure group y'abataasoma bw'ogijjamu n'ogissa ebbali genda onoonya egifaanana ekkolere oba kiyita kyangu olowooza kiyita kyangu omusajja nganza okwetikka obutaasoma kati mampita sesima serebu w'abataasoma naye ng'ate njogera olusungu bw'okiyita kyangu anti kati obutasoma wano kivuga ate ndirooya kati ebyo byonna nze nabimanyiira era oba otambula mu kikuubu omwana oba takyama si tekinnuma kubanga nze zenkikozesa ng'ampisawo pulezidenti Museveni n'ayita bulungi nnyo nze nkikozesa tunoonya obulungi mu bataasoma pulezidenti Museveni n'ayitawo naye ku mulundi guno tuli independent NRM yaffe naye tuli independent tetugenda kudda mu ofiisi ezo eza NRM ate kaadi enjaga zaaki nze ngenda kukiikirira bantu si kaadi era ebyo structures ezo bateese simaya nawulidde oyina bw'ova mu kamyufu oyina okumala okusayininga ng'ogenda mu kamyufu tokkirizibwa genda ku independent ng'akamyufu koze ki kawedde nga kakusuba nze nga nzija mu ebyo kati anti oli ku mateeka ga pati anti ogamenya pate okuva lwetatulabawo sina kyenjirabamu pate ekola agaayo sina buzibu naye nga ate ndi wa NRM sijja kwetimba bipande bya NRM naye nga nzija ndi wa NRM
sikyasobola kwegaana NRM tikifa abatasoma twakyuka tuli mu pate endala tuli ba NRM ne twetaaga office facilitation tulabirira abantu baffe betugenda okutambula nabo betugenda okukozesa nga tusobola n'obbagulira amazzi ne kati njagala kiba y'amazzi ngende ekyambogo tuweyo kakuleti k'amazzi munnanga ati tugenda kutuula gindi ebisijja kubikola tetujja kubikola executive yagamba naye owabatasoma nyiga bubi si bubi eno embeera mwana wange njagala okukubuulira ngimazeemu obudde okuva mwaka gwa 2021 tunoonyeza NRM emyaka gyonna egize walaba ebipande ebiriko abatasoma mwogere mu 7 sente zetwateeka omwo mpitirivu zeebasa omwo chairman yatukwasa omuntu akikoleko ebyo biringa ebyafa kati era tukwata endala twongera omwo ng'ate abatalina kye bakoze bajja ne bayoola buyoozi ne balya naffe tulina obwongo tulina obwongo kyali ku Daily News Channel ndineserebwa abatasoma yava okukiŋŋamba yava okukiŋŋamba wano mwamujunyate omulabi wa channel yaffe mwoyo akagamba akasembayo kyenjagala okukuliza bannayuganda mwenna nti politics ono tumuzze ebbali tusigale nga tukuumye emirembe mu nsi yaffe Uganda yaffe ffenna ono politics alinga mupiira tuzanyiramu muzanyire naye temugeza kutabangula nsi eno wadde mulabanga mulina amaanyi mulaba musobola okukola ki temugeza ku buli sayidi yonna temuzanyira mu ggwanga Uganda era nkubiriza baganda bange abatasoma wadde temujja kwenyigira mu kulonda nga bwe mwategeezezza mukuume emirembe buli omu asigaze emirembe gye gyali aleme kuba nti akola ki atabangula ensi tukuume ensi yaffe mbadde n'omwami John Bukenya ssentebe w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya mu Luganda kyayita Let Us Fight Literacy era bba abatasoma bagamba akalulu ka 2026 balabika bakali bbali singa gavumenti ya NRM gye bawagira oba gye batendeeta egaana okuba facilitatinga nga we badde ejjanga ekikola mu bululu obuwedde sigadde ndina bakoleza itumi lwasampijja